kati mulaba Entebbe batayo family badde mbalaba abantu abo mawulire omusajja n'omukyalo we gwe bebatta kati olaba story eyo yonna eri okutawuliziganya. Walls talk like a choir, echoes wire, your tales in barbed attire. Liar, 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 liar. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Liar, spit that word, it backfires. Liar, 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 liar. Truth's a ghost, you're the squire. Mbalamusizzaako nnyo bannansi mujje baliko gyonna egibateganya. Oluvannyuma lw'okufa kwa bannansi bannammwe omugenzi David Baagala Mutaaga ne mukyala w'omugenzi Deborah Florence Mutaaga Nabeeta, President Museveni avuddeyo n'ayogera ku kufa kwa bano. Mu njogera ye agambye nti okufa kwa bano okutuuka okutemwatemwa ebiso kwabaawo lwa nsonga zaawadde ng'ekulembedde ye agambye nti obutawuliziganya bwe bwaleetera bano okufa. Mu programu y'olunaku olwaleero njagala kwewuunya neebuuze simanyi oba President Museveni yawulirako ku lugambo olugamba nti ye President w'eggwanga. Simanyi oba akyakijjukira nti ye kamanda akomandinga Security Council evaamu olukiiko olina okukuuma Uganda yonna. Era nkyebuuza oba kyamazima President Museveni akijjukira nti ye kamanda in chief. Mu bigambo byayogedde olwaleero mwe ngenda okusinziira mujjukize kuba kirabika mwerabize. Nakati bwazze okwogera abadde tazze kwogera ku kufa kwa bannansi, abadde azze kwogera ku nte. Era kino akireese ekyokufa kwa bannansi akireese nga by the way mu kusolovinga obubbi bw'ente. Simanyi oba bannansi kyabeetagisizza kusooka kubba nte bo okuboogerako oba waliwo ekirala. Yenze Emmanuel Kanka Kapita, eno ye Media Choice Telefina, neebaza nnyo abantu abatugoberera. Naye kambateereko speech ya President Museveni muyinza okugamba nti musala bigambo. Kambateereko byayogedde ku nsonga eno, sigenda bimalayo byayogedde ku nte, naye mutegedde nti yabadde azze kusolovinga bubbi bwa nte oba teyeebaka. Naye bannayuganda alina engeri gyakizinzezinzeemu era naawa ne solution ezize zalowooza. Mwe tugenda okusinziira mu programu eno mubuulire ekyaliwo ekituufu. Kansooke mbazannyire akatambi ka Museveni ng'ayogera kufa kwa bannansi bannammwe mutegeere Pulezidenti gwe mulina. Kati mulaba Entebbe batayo family badde mbalaba abantu abo mawulire omusajja n'omukyalo we gwe bebatta. Kati olaba story eyo yonna eri okutawuliziganya kubanga omutimu yajja nayingira mu nyumba n'alumba omusajja wansi mu sitting room ne balwana okumala akabbanga okutuusa bwe yamutemula ate n'alinya n'asanga omukyala akuba amasimu. Naye akubira baani, akubira relatives, akubira kati gye twakola Masaka mujjukira waliyo abaali batemula abantu ab'ebijambiya mwabawulirako. I just went there and organized them. See you people now mkozese sub-county based policing. Wabeera abasekere 18 ku buli gombolola balina pikipiki zaabwe bali ready all the time ate balina esimu okuli omuntu buli kaseera essaawa 24 tabaawo. Kati gwe ow'omuluka omukifo ky'okukubira muganda wo okukubira
ukubera police ndumbiddwa wano so that you don't lose time kati bwe mukola ekyo oli ne bwabagenze tulina embwa za poliisi embwa ezo za kabi ziwunyiriza ne bwoba okoze otya okwekweka olusu lwo terusobola kukyuka embwa ekugendako waliwo kamera za poliisi ebyo byonna tebisobola kulemwa olwekyo bano ababbi ente because there is no proper coordination era abali ab'ebijambiya twabamalawo bwe nagendeyo nembawabula amangu ago n'omutemu gwe bayitanga kiddawalibe bamutta abapoliisi kubanga omukazi gwe yalumba amangu ago yakuba essimu era omukazi oyo twamuweereza omudaali omwana oyo bamuyitani nakyambadde kati namuleeta nkola naye wano kubanga mulwanyi ogutemu netugutirawo kati abadduka kuva mu gurupu eyo ne bagenda entungamu. Liar, 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 on your tongue it's fire, truth expire, burning higher, higher. Liar, 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 spit that word, it backfires. Liar, 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 truth's a ghost, you're the squire. Akayimba kowulidde mabegaawo mu programu ebigambo ebyo bimaze okuzanya ebya President Museveni bakayita liar. Liar, 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 liar. Bw'oba okeetaagako nkubira n'enkakuwa bw'oba owulira nga ebigambo ebirimu bikusanyudde. Bwe akuddira mu luyimba taluwoomya President Museveni bw'atyo bw'agambye in summary okuttibwa kw'abano kwali butawuliziganya. Akumanyi bulungi nga bwe kwaliwo. Naye ngenda kutwala omukisa guno ntegeeze President Museveni mu bintu byayogedde omuli okwewaana nti balina kamera balina n'embwa tezisubwa. Mu refreshing restore y'okutta kw'abannansi bwe yali. Bwe babanga abamuli okumpi bamulimba mu refreshing ekisooka. Nsaba okutegeeza abantu mwenna abali okulira na President Museveni nti mumujjukize nti President wa Uganda oba yabba akalulu oba mwamulonda naye kati yaliwo nga President. Ekyo kimu. Mpulira mumuyita Commander in Chief engeri gye siri wansi w'amagye simanyi kitegeeza ki naye kyendowooza ng'omuntu wa bulijjo ekyo kirina kuuma bannansi. Mpulira nti ne Security Council yagikulira n'okwewaana. Mu programu eno ngenda kumujjukiza ku bantu abatono ennyo bengenda okumuwaako obujulizi naye ng'essira ngenda kulisimba ku operation y'emu nga ye yagikulira neetabira successful naye yagirimu ne bamutematema ne bamumuweereza ng'amaze n'okusasula ssente. Ekyo bannayuganda muleme kubeera bize. Mujjukire ensonga ki eyavaako okuregistaringa simu kaadi. Museveni alyoka aveeyo alagire. Nga sinabagenda mu ebyo kansooke kujjukiza Museveni. Okujjako bannayuganda ng'ekyamazima mulibeera bize obanga mwakkiriza mufugibwe obumbula. Kantwale omukisa guno okuteekateeka President Museveni mulage waabeera neewattirwa omuntu bano bayogerako. Kansooke mulagewo waabeera. Bassebo ne bannyabo abaliranye President Museveni nsaba nammwe mweyambe akaseera kano okulaba ekifo we mubeera neewattirwa muki omuntu. Katugendewo mulabe. Ndowooza bwe mututunuulira mugamba naye bano abantu kirabika basiru
mu maapu gy'olaba President Museveni awo ku screen mu kitundu kino w'obeera eno ye State House omuntu eyattibwa abeera wano Plot 17 Research Road Lugonjo na Kiwoga Entebbe okujjukiza President Museveni awo wennyini w'abeera waliwo ekisaawe ky'ennyonyi ekyetaaga okukuuma obutiribiri abantu bonna ensi weetuukira kuba tubadde tukyalina kimu kyekyo kye tuyinawo abamukuuma nga bali kilomita emu walkable distance okuva we balina headquarter mpaka Wasula bali kilomita emu akademe etendeka abakambwe ye abamukuuma nga ye obwomu ndowooza President Museveni kamuyambeko mupimire distance nsaba okutegeeza President Museveni nti obeera nti wano wengenda okupima okuva wano ndowooza kankozese na layini za kibiina kye okutuuka wano awo President Museveni mugamba wano ago ge makaage w'abeera kampime distance okuva wano we battira omukyala okutuuka mu makaage wano w'abeera waliwo kilomita 2 weewo President Museveni nkubuulira okuva okutuuka ku SFC headquarter weeyongerawo kilomita 1 bwe twetooloola ne tugenda ewali UN base bwe tuba twetoolodde kuva wali mukazi noweetoolola kuyita ku nnyumbayo mpaka ku base ya UN wabeerawo kilomita 5 ekisaawe ky'Entebbe weewo SFC Kasenyi Military Academy weewo ne Kasikweya keeko nsaba okutegeeza President Museveni nti awo woolaba ssaawa eno wenkulaga ssaawa eno muka eriya ako kennyini ako mwenkulaga mwe walina okukuumira mu Nansi kakati muwulire solution za Museveni mbwe gombolola namba eweebwa agambye abasirikale bameka ba policemen 18 bakuume gombolola namba era babawe pikipiki babawe n'entambula naye okujjako bannansi akansooke munnyonnyole nga situnagenda mu kirala nsaba okutegeeza President Museveni nti ekyamazima w'obeera weewano kankulagewo ago ge makaago mu distance eyo entono okuva ewattibwa omukyala wenjagala nkulage President Museveni weewano waawano Plot 17 Research Road muka area ako SFC weeri weewano ate era bw'oyitaawo President Museveni ekisaawe ky'ennyonyi kyekyo ate bw'ovaawo eno ye base ya United Nations. Okay, President Museveni ayinza okuba tebamugamba kakati kansooke nteekinga ebintu bino straight okujjako bannansi nga mukkiriza tufugibwe obumbula n'omuntu avangayo oluvannyuma lwa bannansi n'atunnyonnyolera alongside ente. President Museveni bw'awa respect abantu n'ente tatwawula. Mu meeting gye yabaddemu awo yabadde ali mu kusolovinga obubbi bw'ente ezo zo tasubwa ne yeerabira ebigambo bino. Unless nga bamuli okumpi tebamugamba baali badde bamujjukiza ekyo kyagambye nti mujjukira obutemu obwali Entebbe sebo totugamba nti obutemu obwali Entebbe gamba nti mujjukira obutemu obwali okuliraana amaka gange eyo ye square eyo ye rectangle ekyasinza okuumibwa mu Uganda nga yayinawo ejje eddamba eri mukuuma ye ng'omuntu kati president bw'aba ayogera he sounds as if Entebbe eri ggulu nti oba Entebbe eri Kapera Byongo oba Entebbe eri Masindi awe battira wennyini omuntu abasirika katundu akajjudde abasirikale abakuuma UN base eyo nayo base eriko abasirikale abakuuma ekisaawe ky'Entebbe awo nawo wali ministries waliwo eya agriculture waliwo aki ne baboyita bakomanda abateekeddwamu ssente z'omusolo ezitagambika aba SFC kati kankubuulire President Museveni agambye ng'ayogera mbu ekyaleetera bano okufa there was miscommunication. Mu communication ye agambye nti mu solution ze mu byewaana nabyo bye yakozesa okusolovinga ebijambiya eri mbu bwe yagenda n'awabula. Naye kamanda omulamba ate lwaki agamba nti awabula. Maybe vocabulary entuufu gy'alina okukozesa agyerabidde. Ze mbadde mmanyi nti alagira oba president tajjukira nti ye president. Ndowooza Museveni tajjukira nti ye president. How do you send yagenda n'awabula ejje lyennyini ly'ocommanding ati
I thought he was going to Senengena nembalagira operation nenji commandinga. Nende je ya commanding omuntu gwe ya commandingira ko operation bamutta. Ne sente ze ne bazibba ate naye ne bamuwa mulambo. Bamuwerezangako peace emwemu. Nga ye yali command ya commanding operation yali ino okunula mu Uganda ogu bamumutira mu maaso nga ne sente ze bazitutte. Ebigambo byengendo okutegeeza President Museveni saagala feelings z'abaana NRM. Bino bikwatagana kuba Nansi nga nammwe abafeera abamuwa information y'ekiyayi oba ye gyasiivinga najja atubuulira ebyobulimba mwe kibakwatako. Ulira Museveni agambye mbu bano bannansi okufa kyava ku miscommunication. Mbu omukazi bwe yayingira mu nnyumba yakuba amasimu. Tolimbye President Museveni omukyala yakuba essimu. Esimu gye yakuba kankubuli yajukubira chairman wero C1 nga nkwotinga ebigambo bwe baba tebakugambye njagala oyite chairman wero C mu kitundu ayitibwa Fred Kayigwa Mulindwa. Fred Kayigwa Mulindwa yatugamba nti omukyala bwe yalinga attibwa oba bwe yalinga omwami we ali mu kulwana n'omutemo kyogambye mu yalwanira wansi. First of all, I expect you to tell us nga bugambye kamera bwe wayise okujjako neba naye Museveni ajoga yabadde ali mu kusolvinga byante. Lwaki President Museveni nga tonayogera totubulidde biwalabye ku kamera kuba ogambye muina kamera. SFC yeraba bagenda kuvuganya era Bobi Wine nga agwa kutisawo genda omukwate. Why does the president come to comment before nga tebannamulaga CCTV footage ku byaliwo? Mbu kati kankubulire President Museveni yita chairman w'ekitundu ayitibwa Fred Kayigwa Mulindwa omubuuze yakubirani. Mbu kati ye solution ze ayagala bazze ku sub county kind of addayo gye yava ebintu yabyonoona kubanga nze we navira mu kyalo edda ku kyalo kyewaffe Rwannunda abantu be Rwannunda yagala mu kijjukire twabeerangayo n'omusirikale ayitibwa Tamale ne Muzeyiru wa Bukadde abamanyi Muzeyiru wa Bukadde mu mujjukire kamanda w'ekyalo kyaffe kyonna baali bamuyita Muzeyiru wa Bukadde ng'ayina amuyambako deputy basula at a distance nga ayitibwa Tamale edda ku kyalo kyewaffe waliko ekkomera lya LDU basobola abantu babiri ku basatu basobola coordinatinga ne LC1 kuluno gye bakubira ebintu Museveni byali mu kudecidinga kati bye twakulirako ffe edda bye kennyini byakulira okwonoona kakati saawe n'atugamba mbu tulina okuddayo mbu buli kyalo kitekebweko abantu 18. President Museveni olaba batta omukazi n'omwami we kilomita 2 okuva Makaago ng'oyina academy namba ESFC training oyina gyeddamba eri kukuuma muka area ka kilomita 5 ku 7 ne batematema banna Uganda ate omutemu n'atakwatibwa 18 bagenda kusobola okukuuma egombolola ne bannaye mutuleke. President Museveni jukira, remember that you are the president of Uganda. Before you come to comment, some of us, the citizens, are concerned with the death of our fellow citizens when you enjoy the benefits of a 40-year-old non-stop rule, uninterrupted. Some of us, bana abantu ababeera Bulaaya, fe mu Uganda tuli banaku yakuweerezaayo 10 n'obaawo. Fe kituluma kubanga mmwe n'abali awo temulina ke mutuwa. Abantu abali mu diaspora be bakyasinze actually ne mu contributing ku economy ya Uganda bakoze kinene kakatulira President Museveni ngenda kutwala essaawa namba ngambuulira abantu mwenna abali ku video eno nsakole President Museveni ogamba oti anti abantu 18 banaakuuma ekyalo nga gwe ekitundu mwoli kilomita 5 omuli amagye n'amagye buuza chairman wero C1 yasooka yagamba ki chairman agamba yakuba essimu ku polisi y'ebbanga Nakiwogo ng'akubira Osi was nowhere to be seen. Did you inquire President Museveni unless nga tebakuwadde report? Did the chairman LC1 call the police? Ku police kuliko abantu 18 kakati bile bintu byagamba Museveni tebikola. The LC1 chairperson after being conducted that there is a murder taking place. The LC1 chairperson called the OC of Nakiwogo nowhere to be seen. Now President Museveni kati bino byoyogera mbu abasirikale babawe pichipichi babawe nesimu ekola osimulamba mu kitundu kyennyini mwosula mwoyina gyoyita State House mwokuumira abaana bo safe fe bannansi muwatuviirako mulimu abamagye mulimu 18 naye olaba wennyini akwetoloola ensi yo battirawo omuntu security tokyalina Museveni kyosobola gamba bannansi nga at your doorstep battirako bannansi babiri. Seriously bannayuganda mukiwulire. How does Museveni's solution work? Of 18 people mbunga balina pichipichi abasirikale 18 agamba
omukazi singa yasobola okubira abapoliisi bali bamuyambe kankutegeeze Museveni omukazi yakubira Ronald Goloba omukozi wo wawaka bwe bakolanga ne Nakalema kati abakwate ku poliisi bayito babuuze nti bwe babakubira bakubirani omusajja Goloba Ronald agamba nti ye bwe yali avudde maka yakubira chairman kuba terina namba ya OC chairman Mulindwa Kayigwa nakubira OC was nowhere to be seen. Mu bigambo byennyini byoyogera okumanya Museveni temuyamba ng'ensi mugibye bubbi dhani okugiteekerateekera mufunenga ne bannansi mwebali bemubba. President Museveni nkugamba chairman awo obujulizi nti ayine namba ya kamanda wa SFC yakuba ku SFC tewali yajja kakati otubu SFC gye muyita elite force mutabani wo kennyini gye yakukolera oluvanyuma lw'okuva Sandhurst highest levels of education nakola training z'amagye ez'enjawulo zakozesa okuwamba abantu batwala mu basement ne yeesoma yabakubira tebasobola kuyamba mukazi omutemu ku maloboozi ge bagamba mbukati omutemu yabatta n'okwesoma yeesoma nti gundi gwe nzize kutta nze ndi bubi gw'oli bulungi which is a statement of the weakness of the head of state and his regime to empower people economically. Lwaki n'omutemu agamba oli nti nzize kutta gw'oli bulungi kitegeeza ye tali bulungi. He has failed to be well off and it is a failure of a system to empower its own people. Ne statement y'omutemu eyiwayo gavumenti. Omuntu yenna ali awo ng'awulira omuntu ali e Bulaaya yamukolerera obwenzi bwe oba poloti ye oba akayumba ono kazimbye kamuluma kitegeeza mu nsi mwali temuyambye ekyo kimu. So President Museveni leka nkubuulire ekyaliwo omukazi bamutta nga chairman akubidde poliisi namba teriko 18 bano boyogerako bakubira n'edikwota ya SFC mu katundu kenkukubidde mu layini za yerezo okalabe keka akatundu akakulema okuuma nga njagala okujjukiza President Museveni lwe walidinga operation eyali eyina okuzza Susan Magala. What happened to Susan Magala? Bawamba omuntu nti President Museveni ye kennyini nadda mu command n'ayogera n'abatemu kyogerwa nti abatemu bamuweerezanga kakagalo kamu babonyaabonya omukazi ne bamutematema bamuweereza Museveni n'akakibwa mbu yasasula milioni 7. I hear in rumors nti wasasula milioni 7. Kakati President Museveni otugamba otya bwe batabanga abo basajjabo bagenda ne batta abantu n'obagambako ne babikomya mbu wagenda n'obawabula e Masaka ebijambiya ne bikoma kyokka n'okwata Seggirinya ne Sewanyana n'obasiba mbu baali bakulira ebijambiya abaali batema ebijambiya nti natta Kiddawalime. Museveni oyagala tugamba nti Kiddawalime omusajja omu ye yagendanga natta abakadde be n'aleemu oyagala kutugamba nti Seggirinya Muhammadi ye yasasulanga Kiddawalime kati bwe mbanga mwatta Kiddawalime ate Seggirinya mwali mbonyabonya waki mbona kyambadde kati nkola naye nakyambadde ebyo Museveni abantu bakuletera bakulimba kati nakyambadde yakola mulimo ki ate omwana we ndi wano mukola kuba mulwanyi ebintu ebyo abantu ababikola bali muggwe kyova olaba nti bwe bakimanya nti kakati saawa eno obatuuse ku nfeete either nga gwobitegeka oba abakuli okumpi babitegeka bakubbe obanga bwe bamala obbikola baba bakulinda ote sente bw'omala okulirizinga sente za security z'obeera nazo mu classified budget mutuulira sente ne muziryanga kika n'obusajja buno mukozesa mu security ne bubeefuulira ne bukolanga requisition temubuwa sente ne butandika okutta abantu mulirizinga sente. Kakati President Museveni okozesa otya case study y'Abannayuganda n'obannyonnyolera alongside ente. President, how do you explain? I thought a commander-in-chief would come in a special press conference to address a matter of Ugandans of such a caliber. Imagine President Museveni. How important was Mutaga to the economy of this country? A banker in a Switzerland economy. Musajja gwe tosiima. Omuntu atali wa ggwanga lyo tomusiima. Nze kati kankubulire mazima. President Museveni, omusajja Mutaga, emyaka 3 agimaze abonabona ne mukazi we Switzerland bw'oba badde tokimanyi. Yali akola mu banka. Kati Museveni gwe kikyosiima amazima. Kiki amazima kyosiima? Omanyi kweno failing parish modoyo. Failing myoga, jagwa, Kasolo sente yazibba n'azizimba mu Solo Heights, ne munne Mpuuga.
ne bazibba ne bazimalawo ne muwala wa Sempijja na simanya na mere esente bazikuŋŋaanya abo mbalinako obujulizi ne bazibba mu economy efeiringa President Museveni mu wali omaze emyaka nga tolonda na governor kubanga tewali wasobola kusuutinga kifo ddala obadde olaba ng'omusajja wa myaka 7 talina kyasobola kwongera ku the running of the economy of a failing state, economically failing state. Abantu obawa akakadde tebamanyi na karaninga nejo akakadde basooka kubabbako ate ne bakwata abantu babiri ne bagabana ezisigaddewo parish modo nefa tebikola wagenda no simba simanya biki ewaffe bamama baffe babawambizi nenga President Museveni igwewa osobola kuwa mwana wagenda alunde embizeemu olaba ne bwakwata ento zitwalo ziwe simanya ndita mongi wamu ente 10 gogaba ente 10 nefe bannansi parish yonna akakadde kamukamu eri bana Uganda nayo ojoga muulire ekyokubiri President Museveni kimunkijje mu ddiiro abantu bakubira poliisi bakubira SFC teyayamba bino byogamba tebijja kukola ekyo kimu eyo eriemu gyenkulaze mu kujjukiza President Museveni nsaba okutegeeza bana Uganda saagala kumujjukiza abantu bazze bafa ebbanga lyonna lyabadde mu buyinza ng'emisango tegisolovingibwa abaafa obutwa nga bawa butwa be bakuba obukumbi nga mwe mwali ne Jenowe Mulambe eyamulwanira entalo zaala kwena eza Koni ezani Kazini abo bonna President Museveni he said in his statement mbwekyo kyangu naye Museveni ajoga agambye mbu ebyo byangu byakusolovinga Museveni ani yatta Kazini Anilesinga wabategeera nga toyagala tugamba obanga toyagala ku exposinga weaknesses ziri mu nsi bannansi kufuna reporter ani yatta Kaweesi president ani yatta Kigundu president ani yatta Joan Kagezi omuntu gwendifaalingako gwakulira operation abadde Susan Magala bamukuttira mu maaso go nga gwe kennyini gwo commanding operation President Museveni no waayo ne sente zetuulira mbuzaali milioni 7 sikakasa watunda entezo mmeka okugaba sente wali otaasa munnansi ku sente z'omuwi w'omusolo would appreciate bakuddiza maiti President Museveni of recent kankubuuze jo baateze bomu mu Uganda ne batta abantu bana Uganda nga kwe kuli Nowa Border saawa eno mutabaniwo nga kamanda w'amagye yakutte abafere ababbi ababadde mu security abaateze bomu abatuufu President Museveni oyagala kutugamba nti you are not aware that abatta abantu bano ddala mbuulira as a strategist mwogamba nti walwana olutalo bw'oba asobola okukulira operation omutaafiira wuwo n'omu naye abaffe ne bafa bangi mu Buganda nojja olutalo mwankole gy'ogamba giwazaalibwa entuŋŋamo Jessica Kasa nze kuba saaliyo n'oluleeta mu Buganda abantu baffe abawera emitwalo 8 ku kakadde n'otikka obuwanga bw'obanga asobola okustrategizinga n'ova mu nsiko kiki ekiremesa okukuuma kano kasikweya akataweramu na kilomita 10 okukeetoolola bwe kati ewali ebitongole byonna eggwanga lyonna we lirina okuuma mazima ddala nti n'FBI ripooti omwali okutta Kaweesi yabula abantu bennyini abayina emmundu kati mu Uganda mazima ani njagala okuddayo ku nsonga eri banaye mbadde ngivuddeko President Museveni tasiima omuntu alina vast experience in banking in our country that is failing economically would be top priority in protecting kuba David Mutaaga ne mukyala we Debola Mutaaga bajja emyaka 3 emabega abantu abasinga badde beebuuza omuntu owakaliba bwetyo nga n'akasente alina newankubadde yayagala akuume profile ye ng'eririro lwaki president tasobola ku identifying abantu ng'abo n'abawa security esingako kubanga those are assets of our country they invested in themselves beteekamu ku lw'ensi imagine Switzerland what did Mutaaga want from Uganda yali asobola okubeera Switzerland in his good life and the wife siwuliranga ko kwa reporter nti Mutaaga yava Switzerland bamudeportinga oba bamugobayo naye omuntu yaloota n'agamba ndidda mu nsi omuli ensi eyange mazima ddala mpummulire eyo neeyagale n'akugulako ne poloti okkuliraana abantu ne batandika mu ebyobugagga bibyamusizza ebissa President Museveni bwona agenda diipu abantu abatta Mutaaga bateekwa kuba bamuvunaana bizimbe byayinaawo mu kitoolo
kitekwa kubanga n'akataka bakeetaaga. Bwe kitabeera ekyo omusajja abadde runninga accounts eziriyo sente zalina baagala kuzibba. Kakati kipoliisi kyo bw'oba tokimanyi era katukulindirira omanyi nze bwetyo bwe nnindirira bali mu kukivuga nga bakizza mu famire. Mu famire mwe mwava olukwe olwatta omuntu. Tetunnatuuka ku bya famire nze siriso saagala kusolovinga nsonga za famire z'abamutaaga. Bwe baba balinayo abeewalana ne waffe waliyo abeewalana sigamba nti tebaliyo. Naye poliisi yo lwaki yakonkuludinze ng'etuusa ku motive mbwe ekigendererwa ky'okutta abantu bano mu kifo ky'okutubuulira ani yase batubuulira kigendererwa. Can a serious security institution in a country concentrate on a motive than the killer? Why is the new vision concentrating on the motive? Bana Uganda. Interest je tulina musango muno kutegerera kigendererwa lwaki bata abantu battibwa bafa kati bagwawo. Abaana baabwe kati bali eri bakaaba. Abaana bali mu kukaaba. Abaana bakaaba abazadde baabwe battibwa. But eggwanga liri mu tugamba mbu mumanyi abantu bangi n'abannamawulire ne bafollowinga bazinira ku ntoli za mawulire ga New Vision. Ekigendererwa ekiteeberezebwa kyabadde emabega luno lukwe lwali mu famire lwali lutegeke yesi kale tulutegedde lwali lutegeke lwava mu famire eyapangisibwa okujja okutta yaani. Lwaki tuconcentratinga tusooke tukwate owa famire. President Museveni nga bw'ogambye embwa ziwunyiriza ekyo kyekisiru kyempulidde mu statement ya President Museveni. President Museveni kankutegeeze ku ssaawa 3 ng'omukazi akuba amasimu ataasibwe be yakubira baakubira chairman n'akubira poliisi. Poliisi oluvannyuma yajja oluvannyuma ng'emaze kutwala budde kiteeberezebwa nti yatwala essaawa namba nga tennatuuka. Chairman wero si wano agenda okutuuka eyasookawo ye mukozi Goloba Ronald n'atunuulira omusajja ng'attiddwa mu mulyango n'atya okuyingirayo n'akubira chairman n'amugamba toyingirayo genda okime poliisi. Poliisi yajja oluvannyuma lw'eddakiika nga 3 ku ssaawa kyokka nga Osi baamukubira oba teyalina mafuta. Osi yali ludda oba yali mu bwenzi oba yali mu looji oba yali mu piiro oba yali luddawa ayinza okuba yali wakaawe teyasobola ku deployinga ne radio call ze mulina kati otugamba mbuno 18 abakuuma eggombolola namba mbu babeere n'amasimu abali entebe communication yonna bagirina. Kati kankutegeeze bwe baatuuka taking over crime scene okuva ssaawa nga 4 paka ssaawa 9 ogw'ekiro. Era kankutegeeze bino by'owaanya obubwa bwammwe buno obubwa obuberegebwe mulina nabula bajja okubya bbomu. Kyokka President Museveni ndowooza togoberera lipooti za security. Nkujjukiza gwe Commander in Chief. Let me take this time to remind you gwe Commander in Chief mu kututta ng'abafeera abo abali mu security bennyini be bateze bbomu baleeta obubwa bwe bwawunyiriza ani gwe bwakwata. Obubwa bwa poliisi buno abantu bwe batambula nabwo nakalaba akabwa ka poliisi ke baleeta bwe bwawunyiriza bwakwataani. Museveni atuwaanidde embwa munnange enkugu ng'ate abatutta be bazitendeka. Omuntu olukwe lusobola okuva mu poliisi oba mu magye n'aleeta embwa emukwate. Nedda mulimbye nnyo nedda. Bo kennyini be bakwatibwa mu kutta abantu. Nixon yali mu poliisi. Abantu bonna abaakuttira abantu Joan Kagezi Bakaweesi abantu bo bonna be wali oyagala okupulesinga mu bifo bano nga baagala beekuumire mu bifo oluvannyuma baakirumira baani baakigundu baani kigundu yali mu ADF n'omuyingiza amagye. Kakati ne muti Museveni yaddira aba ADF mbu be yajja mu ADF unless nga yali abasindiseyo ketta nabo n'abasonyiwa n'abayingiza mu magye. Kakati President Museveni weebuuza lwaki ADF bwebanga gyeri nga si creation yo. Weebuuza lwaki bwebanga gyeri lwaki ekolagana nabo mu majeebo. Kubanga abaali mu ADF wabajjayo abasooka mu strategy yali enfuno bayingiza amagye kati bali mu uniform. Abatta abaana nzijukira mu stories ezimu omu ku basajja abaali emabega wa ADF mu kwokya abaana b'Kichwamba boys bannayuganda mba mujjukira abantu abaali emabega w'okwokya abantu ba ADF Kichwamba boys kakati mbu bagibwayo ne bayingizibwa mu magye. Kati Museveni yeebuuza jjo mu kutega bomu mbu omu ku b'ofiisa abali mu magye ate yali akolagana ne ba seniors mu ADF gwe kennyini gwe wabaleeta mu magye gwe kennyini gwe wabaleeta. Kubanga Museveni on interest ye yo yakwekuumira mu power. How fast he solve these things before even tewali muntu gwavunaana. Kati kankubulye President Museveni ku scene of crime Entebbe baleeta obubwabwo bw'obadde owaana bwawunyirizaako mpaka ku kikomera tebulina gye bwalaga. Bwe baba tebakikugamba K9 team bagireeta ku crime scene paka ssaawa 9 ogw'ekiro. I had people who were telling you what was there.
embwa bazireeta ne ziwunyiriza bwe kiba kyetaaga musomo mulamba Museveni nja kusomesa wano ku video zisobola kujja mu State House nja kumusomesa abatemu engeri gye babuzaamu ezo gundi ezo embwa bajja balina style kubanga abatemula bannansi batendeka ate bali mu system zennyini zoyagala okozesa okubanoonya boke nyini era ndowooza Museveni bw'oba oyogera bali abantu badda wali ne basika ne bagawulira muzeeyi waffe era yeeyo teta abazzukulu takyatusobola abo kennyini embwa zaaleetebwa z'obadde owaana mbu zaaleetebwa okuwunyiriza embwa teyasukka na gate bakuwe ripooti embwa yawunyiriza mpaka wa nsaba Museveni bakuwe ripooti embwa eyawunyiriza ng'etwalidde mu maka g'abamutaaga yakomawa kati awaana mbwa tubuulire embwa tezaaliwo ku lwakaweesi embwa tezaaliwo ku lwa Kiggundu embwa tezaaliwo ku bantu abazibatibwa bamaseeka nga n'omu waliwo seeka omu mwerabidde wabaali bamuyitaani seeka eyattibwa entebe yennyini seeka bamukubira amasasi entebe abantu bano abazze babba buli kimu ng'ate bapoliisi embwa tezibeerawo zaakakwata bameka embwa ezo muzikozesa kutulugunya bannansi muno bukeesezi obutono kwe mwewaanira kujja mmwe abantu ababikola baba bavudde mummwe bennyini kakati kambategeeze nsaba okutegeeza President Museveni nti ogambye nti entebe mwina simanya abapoliisi bano bakole 24/7 surveillance era president n'akyogera mbu balina ne kamera tezisobola kulemwa njagala President Museveni ampeeyo abantu 10 abaatemula abantu entebe abaali batta abakazi abakwatibwa kamera nga bakwatibwa kamera ekirala kankubulye President Museveni kamera zonna z'olina mu poliisi zikola mulimo gumu zitekingibwa over ng'ogenda okusimbula entebe okuyita ku express baba bakebera kimu oba aliwo omuntu yenna agenda okwekalakaza zisavinga purpose egi w'oyita ewasigadde ababeera ku kamera they are masters of seeing crimes and arresting people for ransoms. Poliisi kasiteraba omuntu akoze ekintu ku kamera abadde ku kamera ku olwo ng'addukayo ng'amugamba nkulabye ku kamera ngenda kulopa ng'amuwa ssente nga kiggwa ne bw'olisaba obutambi kamera kasita ziraba akabenje we kagudde poliisi etera okufulumya obutambi obubenje bwa boda bwokka bweraba kamera bwe zaakwata abavubuka abaasalaasala omuchina contract omu Japan eyajja mu Uganda gwe basanga n'ensawo ne bamukuba bakwatako bameka Museveni tubuulire bakwatako bameka abavubuka abaali ku luguudo lw'express nga balumba emmotoka n'ebiso ne batta abantu bakwatako bameka President Museveni nsaba otubuulire ku butemu obuze bukolebwa ku luguudo lw'Nansana Wakiso bakwatako bameka buli wamu enjogera waliwo kamera bakwatako bameka sagala kugenda mu bya Biriga sagala kugenda mu bya Jeno Katumba mpozi nga mubyeterekedde nga byammwe nga mwabitegera ne mutegera inside jobs fe bannansi tetwetaaga kuzimanya kakati nsaba okutegeeza era bannansi nti muli kulwammwe mbajjukize President Museveni akwotinga kye yakola e Masaka mbwe kyali kimwetaagisa akantu katono genda bari organizing ne bakwata abantu nze ng'omunoonyereza ng'ekintu kyenkola bumawulire ga kunoonyereza naddala ku bintu ebyensi nzijjukira bulungi nnyo bimu ku bintu bye nali noonyereza nti yali afandiye ng'ab'ebijambi yali mukazi munyarwanda nga temumwogerako ye omukazi omugagga eyakubanga amasimu n'asasula abantu kasamu akwata Seggirinya ne mukimalira mu Alani Sewanyana omukazi tayogerwako oyo omukazi yasasulanga ssente ng'azisasula ku mobile money bino ebintu we go deeper and investigate nga bannansi engeri nti nze ndi w'amawulire guno gwe mulimo gwange President Museveni nze siri mbega era omuntu yenna tankubiranga okuva mu gavumenti ng'onoonya lipooti zange nze lipooti zenkola nziwa abantu era byenjogera bibeera byebyo si byeterekera ezammwe muzituulira kubanga abapoliisi bazitunda seemwayo ezikozesa kutiisatiisa abantu ate bazibakuumira bo lwe beetaagayo akasente ng'anoonya gwe yalabye ku kamera ng'amutulugunya President Museveni nsaba okutegeeza nti ab'amagye bennyini bootasikinga okugenda okunoonya abantu be baakulira ogenda jjo wano okuva mu maka ga mutabani waggulu wano erubo ogenda ne bakuba abasirikale wano wansi kakati kikyo kyatugamba security is disorganized bo kennyini beerumba ne beekuba
kati poliisi omusajja we yennyini owalandi bwe yagenda n'alumba Wakiso omukazi yali yagamba kakati ngenda kuteekawo abakambe beegoba mpaka oba bakugamba nti no beegoba mpaka ku Yesu amala kati wakati awo bannansi abaali mu issues z'ettaka babakwata okuva olwo tebabatanga bakyaliyo mu kkomera kati such kind of an disorganized security state I wonder whether Museveni still has the touch katachi ke yayogeranga mbuye wansiko kagwawo dda kakati ntera okubagamba nti muli kulwa mmwe ne mukola ki ne mumpakanya njagala okwogera ku kigambo kye bayita lack of coordination. President Museveni bw'abadde ayogera ku kufa kw'owekitiibwa Deborah Mutaaga omugenzi saako ne David Mutaaga agambye mbw'obwo obusonga butono bujja kukolebwa coordination. Fe bannansi President Museveni otugamba coordination tukole tutya? Bannansi tugenda kukubiraani enduulu kubanga bano beeteekawo okulira bano bootusindikira era already bo banyazi. Mu Uganda nsaba okoleyo census olunaku lumu obuuze bantu bameka b'osobola okubuuza nti poliisi mulimu abantu balamu nekugamba nti mulimu abantu balamu babiri bameka mu Uganda ani atakimanyi nti poliisi yeri emabega w'obutemu bwonna obugenda maaso ani atakimanyi nti obubbi mu ggwanga obukyasinze nga n'alipoota zonna ze bakuba bakyasinze obubbi obwa ssente corruption ani atakimanyi okujjako nga wagenda kujjawo a new breed of new officers abalina special assignment ate nga siggwa abalagidde ng'abantu abagala okudda mu power ng'omaze okuvaako be bakikuttemu because for you Muzeeyi you are old enough now you have lost the touch in Uganda. Even the last of what you used to boss around with security Uganda is secure. NRM laid the foundation of security. Now see what is done. Buli lwe bakolayo ekintu kimu bana Uganda kambabulire. How does a man going to kill people, where does a Ugandan find the guts nafuna obugumu obugenda mu area mulimu UN base mulimu SFC abasirikale okweterera mu area batevunyanga bijanjalo ne gwosanga muleya tochiwa oba musirikale oba si musirikale mulimu ebitongole eno bagiyita research road ku research institute amaka agali awo gonna galina kamera naye oli naafuna confidence egenda okutta abantu in one of the most secure parts of the country oyo obugumu aba abujjewa bw'ataba wa security obugumu omuntu oyo aba abujjewa bw'ataba wa security. Postmortem ezikolebwa ku bantu bonna abatemuddwa President Museveni report baziwaani amasasi gano ge bajjamu bagawaani. Lwaki President Museveni tewesulanga aba president bano n'obeerawo nga bakola postmortem n'ogamba olwaleero kambeerewo wano amasasi ngalabe era gwe n'assigninga omuntu naye report bwe batyo bazibba mujjukire ne kati omusango ogukutuddemu ogwakaweesi bano ba Nixon bazeemu kubakwata olw'okuba nti America yataddewo miliyoni za $5 eri omuntu agibuulira ani yatega abantu bomu. Kyokka ekyewuunyisa muwulize bannayuganda what kind of a president bosses around keeping Somalia safe keeping South Sudan on its whole kwegamba nti Museveni yakuumidde ba president abamwetoolodde mu buyinza mpulira asobola okugenda n'akwata Besigye Kenya ng'akozesa intelligence ye Kenya asobola okulumbayo n'aleetera Besigye kumpi bwe mba temuli mu kapali kammwe bwe mba temuli mu byabufuzi naye nga kilomita 2 okuva ewaka we takisobola battanga abantu nga babasuula kuliraana maka gaabwe. President Museveni's solution is money. Yakasita akwata ku ssente z'eggwanga naawe abatemu ng'ekyo ekyo kiwedde lipooti ziddamu kulabika abatemu kasita bazirya ne ziggwawo abantu bonna abatta abantu Museveni kankubulire anese nga tebakuwa lipooti ntuufu gamba ebyo ebisajja bya iso bikuwa abantu abatuufu abamanyi abatta abantu abaali bakuba abantu abatuufu amasasi kasaba malo bakozesa okutta abantu bonga babawa ssente nga mu ggwanga babajjamu kakati singa onoonyereza abatta abantu n'ofuna abantu abatuufu abakubulira abantu abatta aba naye kati lipooti batunda ntunde bwe basaba omuntu alina kyamanyi gwe baabuuliddeko naye n'abuulirako yajja n'afuna ssente gwe bakunoonyaako ssente that's all. Kati mu keesi eno ey'okufa kw'abannansi muwulize bannayuganda mazima ddala lwaki mukkiriza mazima ensi efiirwe abantu abali badde abagezi mu nsi olw'okuba nti President Museveni ye omuntu bw'ataba wa famire ye aba talina magezi omuntu bw'ataba wa kika kye avuddemu abo baagira naye imagine abantu abakugu mu banking n'okubeera obubeezi mu Citizenland abantu bwe batyo mu immigration failures omuntu oyo yali baddewo ng'omi w'amagezi imagine naye butuufu obulumi bututta omuntu bw'obeereyo n'osalawo n'ogamba naye mbonyeebonye Citizenland tekugobye n'ogamba nti kansalewo kaŋŋende mu nsi yange
ngule ne poloti okuliraana Museveni wewali security kangule egeti nga ya remote ng'esobola n'okweggala nga njigulira wala nga sinnatuuka n'ogamba President Museveni ndowooza kamuyambe muteereko amaka g'abano abantu bwe bugadde gafaanana Munnayuganda agenda kuddukira wa nga mutuufu mu kitundu ky'Entebbe ne bw'ozimba ennyumba 1 n'ogiteekako waya z'amasannyalaze n'ogiteekako sekanyolya waggulu sekanyolya oyo alemesa zikalooli okutuula ne zipama ku mategulago n'ogiteekako ekikomera ekiwanvu ennyumba yo kennyini n'ozimba eri secure naye era omuntu n'akulimba n'akutta poliisi n'ekugamba mbu omuntu yayingira mu maka. Have they explained to you President Museveni omusajja ono ogenda okutta Mutaaga yatuuka atya mu ddiiro yalinnya omuti gw'amasannyalaze n'agwa munda wo mu ddiiro yatuukawo atya bwe bakugamba omuntu natta omuntu n'amusika ne balwanagana mpaka ku geeti naggulawo mbw ate n'alagira ono omusajja geeti ya koodi nyigiraamu koodi aggulewo ng'ali smart he was sure tewali agenda kudduukirira yabikola n'okulangira alangira bakubanga n'amazimbu agamba hey gwe ne bonaakubira aninzize kutta n'ebigambo ebyateekebwa ku kamera ezo bye baali koodinga byali biri haasinge eyali munda eyali akulira olukwe lw'okutta bano yayina n'abamuyambako wabweru yoona alabibwa nga alinnya mbu ulira amawulire go Museveni ulira amawulire go omuntu eyali akolanga press secretary wo ulira ne Museveni bino otendeka biki timu kikojogo bino ebisajja bifuna kimu State House emyaka gye bimalayo Doni Wanyama presidential press secretary for Erongo time wamusindika mu New Vision ulira olupapula lwawandiika mbu waliwo obubonero obulaga mbu omutemu yayitamu asbestos. President Museveni omanya asbestos okyajjukira mukyajjukira bannaye amabaati ge bagambanga nti galwaza twagayine waffe Naluzaali ku kigo kye Naluzaali ku St Martin Vocational ge mabaati agaliko makadde bagalekerawo n'okubeera nga gaserekebwa omuntu n'akugamba mbu mu asbestos mweyayise bwe tutunuulira ennyumba bannaye gye mulabe ennyumba gye mwalabye mukutemula n'abantu ago simategula omuntu ajjawa time nti omukazi yeggalidde n'awalampa akategula ke mulaba ke kategula ke bbeeyi akayitibwa Portuguese n'asala n'ajjako amategula n'ayita mu buti obusengebwa amategula ako gwe gatuula n'asala akabaati n'asala akatimba n'agwa munda ne batugamba mbu yasala simanya yasala amategula n'agwa. President Museveni bana abafere ono omusajja byawandiika eyali presidential secretary wo byawandiika ebyekisiru waliyo omuntu ateeka ekituli ekiyita mu ceiling ne kigwa mu master bedroom omukazi bamutira mu master bedroom omuntu yayita mu kituli ekituli ekibeera mu ceiling ekyambuka waggulu mulagula kuboli mu State House buli wamu wakuumibwa ne mukasolya wakuumibwa ne waggulu kuliko abakuumako ekituli ekyo bwe kimanyi kiteekebwawo nga kya servicing kiteekebwawo nga kya kusavisinga bantu nga ba electricians bayitemu bagende mu ceiling basobole okukanika kyonna kye bakanika kiteekebwa wabweru era omuntu yenna ne bw'omutume wakana omugamba genda obeeko kyonkolera ekituli akiyitamu ng'asinzira wabweru kakati yabafere baatugamba mu omuntu yayitamu mugundi waggulu n'agwa mu master bedroom nti ate ewalala omuntu yakoona amadirisa omuntu gye yajja obuvumu okusanga nga bedroom omukazi yeggalidde mwamuwulira akuba n'amasimu naye asendabirwamu ne watabaawo na neighbor awulira ba neighbor mu interview njagala okole security meeting ey'ekitundu ky'Entebbe ogikyeyalinga gwe kennyini obuuze ba neighbor ba Mutaaga bwe bakubuulira amazima oba teekawo ssente engeri gy'ozirina ez'okuwa bano abaferebo corporation ze batatuukiriza teekawo abantu obagambe nti nkuwa ekirabo ombuulire ekyaliwo wabeerewo Munnayuganda omwakugamba nti bwe baali batta abantu bano yali awulira. Guno omulimo gwakolebwa abantu bo nga bali smart baali shuwa tewali agenda kudduukirira ate beereeta oluvannyuma badduukire oluvannyuma lw'eddakiika 3 ku ssaawa namba nga operation ewedde tebalina gwe baasanga n'obujulizi ku kamera tekuli bwona abusaba tolina gojja kulaba kubanga bo kennyini babeera babukwese era na buno baba olutali nga baba babutunda butunzi ne bajja ne baadde batandise nno okuyingizaawo Ssematimba mbu Ssematimba ne leediyo ye babadde bali mu kizimbe ky'Abamutaaga nga babagamba ekizimbe bakiveemu nga lumu omusajja yasikira ettaka ery'ebbeeyi baamuzaala ne baganda be 6 baganda be 6 abalala baafadda baali abalenzi 2 ono ye yali omuto wooli kitegeeza oli yali yeyina ebyo byafunye omusajja n'asikiza Mutaaga omuto abalala bawala omulala nawulira simanyi yali abeera South Africa abadde n'emyaka
fourth born abadde n'emyaka 69 agenda mu 7 kati asooka n'owokubiri n'owokusatu osobola okuŋŋamba nti abo abantu bakulu boono basobola okuba nga bakyayina obwagazi bw'ebintu nti lwaki ono muganda waabwe mugagga n'emyaka gyabwe kitaabwe yagenda okufa a New Vision nno embwazo eza New Vision ze ziwandiika ebyekisiru mbu kitaabwe yagenda okufa nga alina amaka ge yaleka ekasubi kati abasajja abali mu myaka emikulu oŋŋamba otya ddala ng'olina common sense nti ku kamera kwaliko ebigambo mbu Debola gwe wekka eyazaala abaana kati bw'oba ogamba Debola kitegeeza yatta abantu bano yava ku ludda lwa Debola yafumbirwa mugana amaka katugambe ne Debola alina ebintu era na bino byali bibye ye yagaana embwa zino genda okukola abantu bano babadde bakulu bw'oba otandika okunoonyereza sobola kuŋŋamba nti family members be baali emabega yenna ategeka ekyaba family members yamala okubala nti bwe tutta mutaaga ani ayinza okuddako ku managinga property tumuteekeko omusango nti ye yali emabega w'okuleeta omutemu tufuneyo omufere gwe tujje mu refugee camp tugambe gwe baapangisa okutta tulage ensi kakati tukwate aba family next of kin yali badde administering ebintu naye tumukwate tuweguze ekizimbe ekyomukito tweguze amayumba g'abapangisa kakati bw'oleeta Sematimba mukana akazanyo oba okisse kubanga Sematimba abadde mu supa ebbanga lyonna kyemugambe rediyo ya supa ebadde tesasula renti nannyini Kakomo omuganda agamba nnyini Kakomo wakakusabira kombwoka muweera mutaaga nebbanga lyamaze mu Switzerland kyogamba asobola okugoba omuntu mu kizimbe kye mu lunaku lumu kitegeeza bwe kibanga administration ya super yalina okuva mu kizimbe bagitegeezaako dda n'erilocatinga n'emanya ne wegenda okudda kubanga nyini kizimbe akugambye ngenda kikozesa kakati bw'oba obadde mu kizimbe kye super nze nagenda okuva mu kyalo nga nkyali mwana muto nga yatandikawo dda ba Stewart ba Sematimba twabawuliranga ku CBS oluvannyuma nti ne bakola lediyo eyaabwe omuntu amaze mu business ng'akimanyira ekizimbe kyawangaddemu si kikye Sematimba lwakuba Sematimba alinamu ka history akatono ntera okumuwulira ennyo mu buvuyo bw'abantu abawangadde mu nsi z'ebweru ekyo nakyo natandise okukinvestigatinga lwaki Sematimba awulirika nnyo mu scandals z'abantu kubanga osobola okuwakalira omuntu naye nga tewasuze naye nga tomanyi ndi mu kunoonyereza lwaki Sematimba scandals zibeeramu nnyo abantu abawummula abali mu kulitayalinga okuva e Bulaaya lwaki naye saawa eno sisobola kiteekawo nze omanyi ndi munoonyereza w'amawulire sikola conclusion nga sinaba kunoonyereza nakati nkyamunoonyerezaako naye wulira kyakisiru okugamba nti administration ya super esobola okuvaako okutta omuntu olwokuba tebaagala kuva mu kizimbe kye bakoleddemu ebbanga lingi nga bakimanyi si kyabwe mutaaga omuntu akoledde mu nsi ez'ebulaaya asobola okukimanya nti okugoba bizinensi mu kifo nga togiwadde ennaku kikutwaza ne mu kkooti okubeera n'ebizimbe n'abapangisa mwagala kuŋŋamba nti abapangisa abadde bawangala nga tebamusasula oba sente zibadde zikuŋŋanyizibwa mu bupangisa omuntu abadde abeera Switzerland kyemugamba abadde tafuna holiday bwe kibanga yasindika sente mu Uganda kubanga ono tali ku level za Bwakadaama oba bwa Sekadaama abantu bajuinga balowooza nga balinga abagamba nti mutaaga abadde ku level za Bwakadaama nti bamusibira mu kiyumba tavaamu abadde alina status esobola okulinnya ennyonyi n'ajja mu Uganda kyogamba banka temuwa holiday yadde ka Christmas holiday yadde nti ajje mu Uganda alabe nti sente z'abadde asindika babadde tebazikozesa byalina zikozesa ebyo bintu bya bulimba omusajja eyadde edda myaka 3 oŋŋamba otya nti famire rangu esobola okumuviirako okufa ne bwe kibanga bwe yaweerezanga sente babadde bazibba kitegeeza yakimanya dda bwe kuba prosecutinga yalitandise obba prosecutinga era ne mu kutegeera kwe mu kudda mu Uganda yalitegedde nga bw'ogamba nti omuntu asobola okutegeera ekisobola omuviirako obuzibu teyalikomyewo ng'akitegeera waliwo abamuwalana be yawa sente ne bazibba abasobola okumutta naye olaba yalikwatako ekkubo n'aleka abaana beeri najja awummulire wano okuliraana State House bwe bamuttidde kitegeeza ebintu byonna yali amaze okubibala ate muleme kutuyita basiru omuntu ne bw'oba oyera mu banka Switzerland tumanyi sente ze bawa ne bw'ofuna bufunyi butuuze bwa Switzerland John asoma amawulire nga bagamba nti mu nsi ya Switzerland waliwo sente gavumenti zeewo okubeezaawo abantu baatuuka n'okulangirira bayita abantu nga temuzinona oba ziri 10 za paundi oba ziri mmeka ensi yakulaakulana n'abatuuze bayo bawane kasente ne bw'oba tokoze osobola okubeerawo ng'okeera ku makya kulya ensi yalangira n'egamba abantu bayo nti bannaye sente zetubawanga kati ate nti ono professional omanyi
Sente zasobola okuwumula nazo oluvannyuma lw'okukola mu banka emyaka 3 nze nyina emyaka 3 kati ngena myaka 3 mu mukaaga emyaka gyonna olumosi gye nnina omusajja abadde agikola Switzerland ne bw'aba yatandika nga atandikidde ku mulimu omutono esente zasobola okunnyuka nazo ng'akoze mu banka ne bwe giba myaka 10 zimumala okujja mu Uganda akasiimo kokka ke bamuwanga amaze na kunnyuka zimumala okujja mu Uganda n'akolamu kyonna kyayagadde ne bwe kuba kugula kizimbe ate omusajja sigamba nti alaakinga ttaka yasikira ebintu bya kitaawe tosobola kuŋŋamba nti ng'oli investigator mutuufu otandika okunoonyereza ng'otandikira ku bintu byeyasikira nti byeyasikira mu kitaawe ezo emboozi z'abanaku ffe tutandika okulowooza nti brother wange yanziba ekibanja lufuuka olutalo atuuke n'okunzita omuntu atuuse ku eyo leve ebyobusika biba tebikyamwemazaamu nawulirako omuntu yampereza comment n'aŋŋamba nti abantu abo batunda n'ettaka ly'ebijja oba batunda n'ettaka ly'ebijja baalitunda ne bafuna ssente kati bazikwata bazifuna bayinza okuba we baalitundira bwe kiba nga si kya bulimba kuba sikimanyiiko siyina kyenkimanyiiko naye kaashumige ekituufu bayinza okuba baali beeyiya kati akasente ne bamala ne bakafuna baganda baabwe bonna bakuza abaana babaweeredde kimaze ate abagagga nammwe mukyuseemu bano abasajja bazaala abaana 2 abagagga mukyuseemu bwe baba tebakweka abaana balala muzaale ku baana kubanga zino embwa zijja kutta abaana bo zibamalewo nga zikimanyi olina abaana 2 bwe tutta abo ne tubawoera obutwe Switzerland wano tewali asigalawo kasita abasigaddewo tubakwata nti nno be bali emabega w'okutta abaana tugende tubamalirize Switzerland kyogamba mafia ayagala okubba ekizimbe kya buwumbi 10 ayinza okubulwa tiketi gyasaza ogende Switzerland okutwala akatwa embwa ezo zikutta lwa bya bugagga n'olwekyo mu discussion yange y'olunaku olwaleero mbadde ntunuulidde ebyobulimba President Museveni byayogera conclusion yange Museveni va mu buyinza you have lost touch kati otuswaza buswaza kyekituufu fe abaana abakulira mu famire z'NRM wembala Stephen Tuse that bakitaffe b'NRM nze mutabani yava mu famire y'NRM kyovola banze ndi musajja wankyukakyuka kati nga nze mbeera part of this confusion this commotion kanka kaina omuntu ogusobola okwerowooleza nze kennyini nga mbeera part of this commotion you have lost touch President Museveni ofuze ebbanga ddene tokyalina kyosobola gamba bannansi nti okisobola ne bakukkiririzaamu people kills people in your backyard and you can still tell us that tukyetaaga okwongera obudde ofuge eggwanga no wabeerewo omupyajja bano bonna boyita abazzukulu n'abatabani bo botakkirizanga kuyingira buno obufoofofo bwowa abantu simanya kubeera permanent secretary buki bwe bakozesa okutubba gyokomye okwacumulatinga okuteeka ab'enganda zo mu kintu gye bakomye okutubba kyovola alipooti bwe zituukira ku boolugamba kati olina kyosobola kufuna Ministry of Education kuba mukyalayo yaliyo ku myaka gyo President Museveni nga naffe abalina abakazi ku myaka gino abakazi omukazi asobola okulagira n'okkakkana ng'obadde obogolera abantu n'okkakkana kati President Museveni kyogamba olina kyosobola okugamba mukazi wo nga yagambye kikyaliwo eyo ministry enfu era yagifuga kakati omwana omutadde mu security omwana osobola okumuleeta n'omubonereza omwana alina naye bwe yatuuka mu kifo be yateeka mu bifo yasoma nabo abasinga be yazannyanga nabo nabe babateeka mu bifo kati what system is that osobola okgenda n'obonereza omuntu yenna mu system gwe gy'oddukanya bwe kityo impossible tekikola era tekisoboka so n'olwekyo bannansi mbabuulira bwe muba mwagala ensi yammwe bano abasajja mbabuulirenga kaati ate ekituufu ekiseera kyabwe kiweddeko era bakaddiye yenze Emmanuel Kanka Kapita kano kensembyayo abantu mwenna nga mufunye kasente komawo mu nkola ey'ekiddugavu okubira abakazi be bayita abakooki ku 0750 bakuyambeko bahabolisiti basobola okujjanjaba bino mbutolina maanyi ga kisajja simanyi ogw'ensimbu n'ebirala obulamu obukuume ng'abafere tebannabutwala baleme kubaako kye beekwasa ensi ebategere kuba bayinza okwekwasa tiyabadde agenze mulongoosa kino byonna byejjanjabe obeerokke obulamu butambule 75026000 naye bannaye abantu abaliyo temulowooza nti ebintu bino byenjogera lumu birinviirako obuzibu bw'oba onsiimye ensiima nga nkyali mulamu temulinda bamale kunzita olyoka okaaba ojje waffe mupangisa mmotoka ojja kuziika oteekamu amafuta ga bukadde 3 olinnya ennyonyi siima kati kolera ku 0702845959 tusobola okukwasaganya ate simu eyo kwoyita okumpa ebizibu ebiruma bannansi kuba guno omukutu naguwaayo eri mwenna abawulira nti munyigiriziddwa bw'owulira nti onyigiriziddwa jangu ku mukutu ompe ensongayo nja kusobola okugitegeeza ensi tukwatire wamu nga bannansi okutereza eggwanga mbasiibudde
mweraba. Deserts sink, the hand that strikes, the hand that blinds.